Mbaaniriza mwenna abalaba vidiyo eno, amannya agange nze Trevor Online era nga nze n'omukolo gw'okugabira abakulembeze b'ennono 15 emmotoka 30 ezibalirirwamu obuwumbi bwa Uganda 12 n'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka teyasobodde kwetaba mu nteekateeka eno na lwaki tasindise wadde omukiise. Olunaku olwaleero wabaddewo omukolo gw'okugabira abakulembeze b'ennono emmotoka Land Cruiser kapyata 2 buli omu ng'amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo yabadde omugenyi omukulu akiikiridde mukama we Pulezidenti Museveni mu kutongooza kaweefube wa gavumenti okukwatizaako abakulembeze b'ennono abadde mu kisaawe Kololo. Omubala gw'enteekateeka eno gubadde Repositioning Cultural Institutions for Community Mobilization and Socio-Economic Transformation era ng'emmotoka zino zaakuyambako okubunyisa enkulaakulana okuviira ddala ku mirandira wamu n'okuyamba mu kukunga abantu baabwe. Vice President ng'ali wamu ne Minisita w'abakozi n'embeera z'abantu Honorable Betty Amongi bakwasiza abakulembeze emmotoka zaabwe mu butongole. Waliwo abantu bangi ku mitimbagano abawakanyizza enteekateeka eno nga bagiraba ng'etyoboola abakulembeze okubayita banone emmotoka mu kifo ky'okuzibatwalira. Obwakabaka bwa Buganda tebusobodde kwetaba ku mukolo guno era tebunafulumya statement yonna okuva ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde mu kugulawo olusirika lw'okubangula abaweereza mu kitongole ky'abagenyi eky'Obwakabaka ku kitebe ky'obulambuzi e Mengo. Obukama bw'e Bunyoro Kitara bukiikiriddwa Katikkiro Omuhiikirwa Andrew Byakutaga akiikiridde omukama w'e Bunyoro Solomon Gafabusa Iguru omubereberye. Ye Kyabazinga w'e Busoga William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadiopo Wokuna wamu n'abakulembeze abalala beesitukiddemu ne beetaba mu nteekateeka eno. Jjukiza mwenna abapya okusubscribinga wamu n'okulayikinga kisobozese channel yaffe okukula ku misinde egya waggulu.